konkonye naye nga waliyo emirimu emingi ennyo egisobola okubeera nga gikolebwa bannayuganda. Mu abo muli security guards. Gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'egamba nti buli muntu yenna agenda ddala ba security guards baagala omusolo wa $3. Katusooke tuwulirize vidiyo eno eya mutima tulabe kikyagamba ku kintu ekyo, naye nga kyemmanyi $3 bazaagala ku buli muntu, naye nga kirabika Uganda egenda kuvaamu kuba katateereredde kubeera ng'esasula $3. Gavumenti ya Uganda ekyalemesezza bannayuganda okuba nga bajja wano e Qatar okukola mu FIFA World Cup 2022. Gavumenti ye Qatar yali ewa bannayuganda emirimu egisukka mu 2,000 nga kwotadde visas ne tiketi ez'obwereere bannayuganda bafune omukisa ogujja wano e Qatar mu ggulu ly'oku nsi okukola mu FIFA World Cup 2022. Gavumenti ya Uganda yavaayo neteekawo omusolo gwa $30 emitwalo 15 egya Uganda. Gavumenti ya Uganda yategeeza kampuni zino ezirina okuleeta abaana wano e Qatar nti buli muntu ogwa munnayuganda gwe banaaleeta wano e Qatar okukola mu World Cup nga security guard alina okusasula $30 emitwalo 15 egya Uganda. Kampuni zino ezalina okuleeta abaana wano e Qatar zaatunula mu nsonga eyo ne zeebuuza nti bwe kiba nga Abannakenya tebatusabye musolo, Abannagana tebasabye musolo, Abanigeria tebasabye musolo, lwaki Uganda etusaba omusolo gwa $30 ku buli munnayuganda agenda okujja e Qatar akolenga security guard? Olwekyo kampuni zino zasabye gavumenti ye Qatar egira eyimiriza visa z'abannayuganda naddala aba security guard okujja wano e Qatar okola mu FIFA World Cup. Twatuukirira minisita wa gender and labour ow'ekitiibwa Betty Amongi ne tumusaba omusolo guno gugibwewo, n'atusuubiza nti kugenda kugibwawo bannayuganda basobole okuba nga bajja e Qatar mu ggulu ly'oku nsi bakole. Naye ne bwe njogerera ku ssaawa eno teri kyavudde mu ofiisi ya minisita. Bannayuganda bwe tuti bwe tugenda ng'okusuwa emikisa nga gino ku lwa gavumenti yaffe eyagala okusolooza omusolo ku buli kimu kyonna. Kana ka World Cup mwandikalese ne kagenda mubulako kimu kyokka kussa musolo ku mukka gwa bannayuganda gwe bassa. Aspeshe kumanyako to you. Mutima muwulidde nayogera ku nsonga eyo. Kyemulina okumanya nti nno minisita Betty Among akwasaganya ensonga eno yavaayo n'agamba nti nno omusolo guno bagenda kubeera nga bagugjawo $3 ku buli muntu agenda e Qatar. Gavumenti zeeyagala nti musooke mutuwe $3 tubawe abantu bammwe tubawe emirimu. Ensonga eno bantu bangi bagitunuulidde mu ngeri za njawulo, nga waliwo gurupu eyagamba nti Qatar ekintu kino naye kifunamu. Kansooke n'abaana abaali positive about that, bo bagamba nti kati ekintu kino ekifunamu gavumenti ya Uganda bebeesaba emitwalo 15 ku buli muntu kiyoke, nga nabe bakifunamu ne gavumenti ya Uganda erina okukifunamu, babeere nga ssente ezo baziwaayo abaana bagende nga batambula kuba aba security babaagala. Ne wabeerawo ate abaavaayo ne bagamba bano be baasinga obungi abagamba nti ekyo tekisoboka. Omuntu bwe babeera bakuwadde opportunity nti Uganda bagiwadde opportunity abantu baayo bagende bakole mu Qatar, Uganda terina kuvaayo n'esaba $3 ezo 3. Yabavaayo ne bagamba nti nno $3 ezo 3 za bubbi lwa nsonga ne banaazisolooza ezo sente zigenda genda na muggwanika, zigenda genda wantu wamu wokka oba bantu batonotono abagenda okubeera nga sente ezo bazitwala. So ne bagamba nti baali balese abaana ne bagenda ne bakola ne bamanya nti no bajja bakuba ku musolo nga wano basukuma babakuba omusolo nga basukuma ssente nga basukumira ssente ku famire zaabwe. Naye mukimanyi nti no buli bwosukuma ssente ng'ova mu nsi z'ewabweru bakuggyako ssente, bakuggyako omusolo, bakutema ssente ezo. Kati nga abasinga bagamba nti twali kibalansingidde wano, n'omanya nti oli agenza okukola e Qatar, ssente ezo zajjayo alina okuzisukuma e Uganda, awo ojja mutema omusolo. Oli ne bw'abeera tazisikumye n'agamba nti azonna nga bw'azikoze agenda ziteeka mu kajiini ke akomewo nazo, era bw'anaatuuka wano mu forex bureau gy'agenda ozikyusiza obeera mukimanyi n'okwo kuliko omusolo. Ne bagamba nti nno ekintu bakirekere awo nti abaana bagende bacape. Kati problem eriwo kigambibwa nti nno ensi endala
ensi endala eziyagala nabo okutwalayo ba security guards ate bo gavumenti zaabwe tezagambye kata kubeera ngaewa omusolo guno ate nga n'ekirala kyali badde nti kati obutawaawaza nnyo nsonga eno ate gavumenti oba yaligambye nti buli afuluma wano era bakyaliyanguye nnyo buli afuluma okugenda okukola oba security guard tuwe emitwalo 15 oba $3 ze baagala abaana baali badde baziwa naye kati bwekiteeka ku njagamba ku international level kata nebeera nga ate yo mubeera nga abakitadde ku yo bajja kubeerawo obuzibuzibu ate nga kyemumanyi twagala okugenda okukola twagala akasente naye ate bali abantu betwagala okukolamu akasente tulina okubalaga nti aleero tulina nyumululu gwa sente kati fe twali kimalidde wano nomanya nti buli mwana agenda gweomugamba okugenda ekkata nemukikola wali ku ntebe nga buli ogenda ekkata tuwe emitwalo 15 bazisasula lukibeera nga kirambulu bazisasula kuba nze nkimanyi buli mwana ayitawo awo kisaawa entebe in most cases balina akasente kebawaayo sakasente kano kebawaayo naye mbagamba officially nti mitwalo 15 ddala nga afunye omulimu nti ngenda kata nafunye oba security ngenda kata kubeera nga nkuuma ku World Cup emitwalo 15 tesobola kunnema kuwa gavumenti osobola okugiwaayo ekyo kintu nekibeera nga kiwedde naye nga tukyali mu lusuubo kuba olwedde kyayita gavumenti kyakiteeka ku kata ate kata neyegamba tekikkiriza ejja kubeera nga ekozesa abantu abalala abamanyi omugaso gw'okuweebwa emirimu. Gavumenti ya Uganda ekyalemesezza bannayuganda okuba nga bajja wano e Qatar okukola mu FIFA World Cup 2022. Gavumenti ye Qatar yali yawa bannayuganda emirimu gisukka mu 2,000 nga kwotadde visas ne tiketi ez'obwereere bannayuganda bafune omukisa okujja wano e Qatar mu ggulu ly'oku nsi okukola mu FIFA World Cup 2022. Gavumenti ya Uganda yavaayo neteekawo omusolo gwa $30 gye mitwalo 15 egya Uganda. Gavumenti ya Uganda yategeeza kampuni zino ezirina okuleeta abaana wano e Qatar nti buli muto gwa munnayuganda gwe banaleeta wano e Qatar okukola mu World Cup nga security guard alina okusasula $30 gye mitwalo 15 egya Uganda. Kampuni zino ezalina okuleeta abaana wano e Qatar zaatunula mu nsonga eyo ne zeebuuza nti bwe kiba nga Abannakenya tebatusabye musolo, Abannagana tebasabye musolo, Abanigeria tebasabye musolo, lwaki Uganda etusaba omusolo gwa $30 ku buli munnayuganda agenda okujja e Qatar akolenga security guard? Olwekyo kampuni zino zasabye gavumenti ye Qatar egira eyimiriza visa z'Abannayuganda naddala aba security guard okujja wano e Qatar okola mu FIFA World Cup. Twatuukirira minisita wa gender and labour ow'ekitiibwa Betty Amongi ne tumusaba omusolo guno gugibwewo n'atusuubiza nti kugenda kugibwawo bannayuganda basobole okuba nga bajja e Qatar mu ggulu ly'oku nsi bakole. Naye ne bwe njogerera ku ssaawa eno teri kyavudde mu ofiisi ya minisita. Bannayuganda bwe tuti bwe tugendanga okusuwa emikisa nga gino ku lwa gavumenti yaffe eyagala okusolooza omusolo ku buli kimu kyonna. Kana ka World Cup mwandikalese ne kagenda mubulako kimu kyokka kussa musolo ku mukka gw'Abannayuganda gwe bassa. A special kumanyako to you.